Abanyarwanda balayidde obutakombya Museveni ku kalulu. Tebagenda mukombya kalulu kubanga abalemesezza okubeera bannayuganda. Mbu yabalemesezza okubeera bannayuganda, aganye okubeera nga alagira nti abo yes bannayuganda oba byakulagira bulagizi. Kakati munnange era waliwo amawulire tugenda mu kalulu ka 2026 naye Kazibe Bashir era azzeemu obubadi bwe obw'obutwa nti bamuwadde obutwa era akiteeka kuba opposition. Kitegeeza agamba nti eno gye yava mu NUP ndowooza nti be bamuwadde obutwa. 2026 Museveni agenda kwebuuza munnange agenda kuba olukiiko lwa NRM batule basalewo nti ddala nkomewo neesimbewo oba nedda bwe tannaba kubeera ng'asalawo. Ate ogutu era ku nsonga y'emu alabudde agambye nti Museveni yandibadde ajjawo ebyokulonda okusinga okutulugunya abantu n'okuteekawo emitawaana effujja erikolebwa mu kalulu amagye. Yalibadde ajja buzi ne yeerondera ababaka ba paalamenti n'agenda bugenzi maaso n'ekintu kye okusinga okubeera ng'akijjanya bannayuganda. Odonga Oto agamba nti ayagala ebitundu 80 ku babaka ba paalamenti 226 basuulibwe kubanga nabo mbo 221 muganda wange ebitundu byali 80 eyo tebaakomawo kati balina okubeera nga nabo muganda wange basuulibwa ku guno omulundi ye kyasaba yessaala ye bwete bweri. Naye makkati awo teweerabira ku subscribinga wanyige notification bell olaikinga osharinge okussa munnange n'okumanya nti ba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Ejjanyi ku Church Ntebe Road yita Ekajjansi Kitende oba Namulanda. Apartments zirimu buli kimu bwe kyewali badde weetaaga, eddira ery'omulembe ekiyungu ekirimu buli kimu osobola okwefumbira, osobola okupangisa okuva ku lunaku olumu 2 3 paka mwaka oba n'ebbanga lyonna bwe libali badde oyagala. Apartments zirimu kuge buli kimu, teweetaaga kweteeka kintu na kimu, buli kimu mwekiri. Wifi yabwerera, amasannyalaze tegavaako, security eri gguluggulu, ate era ne offer weeri okubeera nga bakunona ku airport mu abali ebweru kasoba ng'obuukinze nabo bakunona ku airport transport wabwereere emmotoka weeri. Hillside View Apartments nabo gye bali nnyo ku nsonga z'okugula ettaka n'okutunda, okukosa munnange n'okugoba ku nsonga z'ebyapa n'ebirala ebitambulira mu kkowe eryo. Omusawo waffe waali wano, omusawo ow'ekizungu si ow'ekinnansi, wabula omusawo ow'ekizungu. Yakola research ku ddagala lino eryaffe habo ate era n'eddagala ezzungu alimanyi nnyo kuba yabisomera ddala. Naye n'akubuka mu ndwadde nnyingi nnyo, omusawo ali talented asobola okutegeera gwe ng'omunnyonnyodde okusinza ku research gwe yakola omuyitirivu ennyo era abamugezezzaako wano obujulizi babuweera ddala. Omusajja ddala kituufu yakola research ate ali talented. Abayambako ku basiibi nammwe mukola kinene nnyo era mwongera okubeera nga mubayambako. Wano ku Uganda atalaaja abasiibi we bali mu mikwesese babeeramu akawungeezi kiba kijjobi wano. Kale osobola okuyambako ku basiibi kubanga sayidi eyo nayo yeetaagisa nnyo muganda wange. Tulina okubeera nga tukwasaganya yonna, bagamba lubalembera nga lembe lukwotadde. Kati tulina kubeera nga tetuleka jenerali Mugasiki, tetuleka jenerali Mugasiki vuunule. Tulina okubeera nga gonna amajja tugavuunula ku sayidi zonna. Kale munnange twogera ku Banyarwanda, Abanyarwanda bali wano mu Uganda abawangaalira wano era bano batugambye nti tebagenda kusigala nga balonda Museveni mbu atabafaako, era ng'eno community y'Abanyarwanda bwetubeera buddi Museveni era nga bali ku lutalo lwa kufuna butuuze, bali mu citizenship struggle gye balimu. Kale munnange okusinziira ku mbeera eriwo, community y'Abanyarwanda wano mu Uganda emaze okubeera nga etongoza kampeni yaayo era nga bagamba nti baagala ennongoosereza mu article ey'10 mu constitution oba ssemateeka owa Uganda, nga bagamba nti nno gye buvuddeko executive order eya General Museveni gye yawa mbu terambulula concerns zaabwe oba biruubirirwa byabwe. Bagamba kiguumaaza mu njogera ennyangu. Kakati nga bali mu umbrella body yaabwe
eya the Uganda Banyarwanda Cultural Development Association nga eno yakulemberwa omukulu Simon Kaitana. Kati group eno emaze okubeera nga emobilizinga ekunga bamemba okwetoloola eggwanga lyonna okubeera nga bakuŋŋaanya emikono ba signatures okusobola okubeera nga bwe batyo bagenda beemulugunya eri General Museveni okukosa ne Parliament. Naye nsuubira okuba nga eno baaliyo baddayo buzzi. Kale kugamba baagala petitioninga both Museveni and Parliament. Kakati olwo bano abasajja betwogerako n'abakyala Abanyarwanda bakubye olukikola bannamawulire bali ku Speak Hotel mu Kampala, era eno munnange tebateko kubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe engeri gavumenti gye yakwasaganyizzaamu ensonga z'obutuuze bwabwe ba citizenship status. Kakati munnange General Museveni executive order gye yawa gye buvuddeko eno nga munnange kiba kiwandiiko kye yawa eri abwe b'obuyinza okubeera nga bawa identification documents empapula eziraga bawa group eya identification documents nti bano erambulula nti bafuna obuzibu okubeera nga bafuna ebiwandiiko ebiboogerako nti nga bannayuganda. Naye Honorable Fred Mukasambidde ono nga ye legal officer waabwe nga group eyo agamba nti order eno executive order mbu yali terina kyetegeeza mu kulambulula ensonga yaabwe ng'Abanyarwanda wano e Uganda. Era yategeezeza n'agamba nti bwe twasisinkana General Museveni mu State House mbu yatukakasa nti ensonga yaffe egenda kubeera resolved. Kati Mbidde era n'annyonnyola n'agamba nti naye munnange order bwe yafuluma mbu ku points 12 ezogera ku Banyarwanda oba ezalibadde zibakwatako ezibajja mu kiri eky'obutaba bannayuganda bo teyazoogerako. Kati munnange n'agamba nti wano waliwo Abanyarwanda abasukka mu miliyoni 8 mbu kati ne babeera nga bali awo bali stateless tebalinawo ggwanga oba nsi mwe baggwa bali awo mbu basukka mu 8 era nti ba grandparents baabwe bajjajja baabwe wamu ne ba great grandparents ne bajjajja babajjajja baabwe nti bano munnange baazaalibwa wano mu Uganda, baazaalibwa wano mu Buganda mu Uganda. Era agamba nti Mbidde okusinziira ku Mbidde agamba nti obstacle ennene mbu mu atike eyo oba akawaayiro ako ak'ekkumi mu ssemateeka wa Uganda akagamba nti omuntu okubeera nga atwalibwa nga munnansi omuzaalirona munnayuganda oba Ugandan citizen by birth, agamba nti ba ancestors be bajjajja be balina okuba nga baaliwo wano mu Uganda, balina okuba nga baaliwo wano mu Uganda nga tetunaba kubeera nga tuyingira mu nnaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri okumulwenda 26 balina okuba nga baaliwo wano. Omuntu oyo okubalibwa nti muki munnayuganda. Kakati era agamba nti kino kitegeeza nti mu butali bwesimbu kireetera Abanyarwanda oba kitegeeza nti Abanyarwanda bangi nnyo babeera balekeddwa ebbali newankubadde nga kituufu nti bazadde baabwe wamu ne bajjajjaabwe baazaalibwa wano Uganda. Mbu kibeera kikoze eki kibalese ebbali. Munnange etteeka lino okusinziira ku Mbidde agamba nti eno baali
introduce nga 1995 era wansi wa gavumenti ya Gen Museveni mbunga ebyo byonna tebinaba kubaawo nga Museveni tanaba kujja mbu tewaaliwo buzibu mbu kakati olwo gavumenti eyinza esobola etya okubeera nga ebakuuma ate nga munnange yebaleetera okubeera nga babeera stateless nga tebalinaawo nsi gye bagwa bo babeera bagwira eva kyokka n'eri Rwanda bagwira bagende Congo kubanga Congo kati bw'otuukayo noyingirayo kitegeeza nti teri ajja kubuuza kiwambu kiri awo suubira okuba kakati mbidde ne bamembers abalala bwe batyo ne bagezako sharinga story yabwe bo ku bo ey'obulumi nga bagigabanako eri bannayuganda abalala nga nti Abanyarwanda bamibwa passport wamu ne national identification documents mbu olw'okubanga amannya gaabwe n'enfaanana yaabwe eraga nti ki bava Rwanda Abanyarwanda ti amannya Kasaggo yogera ti nze Nzagamaana enfaanana yo nga bakutunuulira bulinga bano abasajja mujjukira obusajja obwo bwali mu kwekalakaasa kwe baali bategese 2019 oba 18-19 awo November mujjukira okwekalakaasa akasajja akaali kambadde essuuti kakuba amasasi mu bbanga kasoba ng'ofaanagana ng'akasajja ako muganda wange tebakombya buki ku passport naye z'endagamuntu bazirina bazifuna era bazibawambako bwe batuuka eri ne bakubuuza yogerayo bajjajjawo babiri yogerayo omu nga tobamanyi teeka wali babaziika teeka wali kakati nange era bwe bagamba nti no abatumaayo tubamanyi ekirungi olukongo olwo baalujjako baganda era bawa ekyokulabirako nti waliwo omuntu omu ayitibwa Bakarombo ono nga mutuuze w'Erwengo district era nga agamba nti maama we wa myaka 86 yazaalibwa wano mu Uganda mbu gye bavuddeko yagenda okubeera nga arenewinga passport ye naye munnange bwe batyo baamugamba bugambi nti olina ku applyinga citizenship olina kusaba kubeera mutuuze kati olwo processing required documents ez'aba foreigners naye si ezaabo abazaaliddwa wano mu Uganda kakati bwe batyo nga bo bagamba nti ogamba otya omuntu azaaliddwa wano nga maama we naye yazaalibwa wano okubeera nga asaba obutuuze Bakarombo bwatu bye badde ategeeza era agamba nti lumu yalinako passport ya Uganda naye kati bamugamba nti si Munnayuganda kiki ekyakyuka ye bwatu bwe yeebuuza kakati era nga bano batugamba nti singa mbu tebakyusaamu mbu tagenda kuddamu kulonda nenze kimbadde ngamba mugende mulonde akalumu kawe Kyagulanyi mutuyambeko akuba mubadde mulemezaawo omusajja ebbanga lyonna bwe mugende bugenzi mulonde muteekemu Kyagulanyi muteekemu Kyagulanyi temuteekamu Kyagulanyi ebiddirira simanyi naye nga mugende bugenzi mukole ekyo kubanga era mubeera wano ebbanga lyonna lye mubadde mutusibyeko mwakebugere muteekemu buteese wali era ffe tubabaleko ekyo kakati era ono atutegeeza nti balina support babadde basapootinze Museveni okumala ebbanga ddene nnyo nti kati bagenda kusigala nga balonda batya omuntu atabafaako tega munnaabwe kakati bano nga bali bwe batyo bwe batugamba abantu babagamba nti baali badde baddayo mu nsi yaabwe kubanga kati emirembe gye giri e Rwanda era nga bagamba nti bana NRM bagamba nti nimbula temulonze Museveni mbu Museveni ajja kuwangula bana NRM bannaabwe bwe babagamba bwe batyo nti muddeeyo ewammwe
kubanga bo bakimanyi nti Museveni definitely agenda kugira mu bugizi wali bwati kati bana baga nti muddeeyi wammwe mulabyo okozesebwa kakati era bambaga nti baali badde bonna bakwatibwa era nti balonda batya bayibaana batya okulonda nti babadde bajjanga balonda ati nga si bannansi kati balina kubeera arrested ne babagulako emisango egya naggomola nti baagala kulondera wano Kagame ebigambo bingi nnyo munnanga abantu abeboogera naye jjukira nakulabulako ne nkugamba nti ebintu bino mmwe muyinza okubitunuulira nga ebyokusaaga naye waliwo omuntu mujjukira mu biseera biri bwebwene nga yali first phase bwe yatambula n'agamba abantu mbu nzize kubakyajinga kibayita okubakyajinga bwona okyajinga essimu yo nejjula kati abantu babeera fully charged n'obusungu nga bategedde nti balina okubeera nga basosowaza grievances zaabwe tuli bumative eri gavumenti ti gavumenti tekola kino nedda kakiba kitegeeza nti bonna bawerekedde okubeera nga bagamba egende kati nabano nabo bakugamba nti bali mu miliyoni 8 mbu n'okusoba era baatulabula nti bajja kufuuka M23 bujja mu maaso mbubeerwaneko nti oba oli awo waliwo omuntu akipinze reserve force era nga ye kikolera bo nti baagala bano kugamba babakyaginge bajje nga balwanirira ekyo kati batuuke ekiseera nga babawe emmundu bwe ndowooza era ekyo kisinyiziddwako kubanga muhoozi ayogera ku babrothers be abali e Congo bataasa ate nga musayi gwe gumu na guno kati kijja kyokubanga nga bali ab'e Congo abafaako nyo n'atafa ku bano abali wano ekyo kiraba nga kya bulimba kubanga ekituufu kyo kiri nti okulonda bagenda ne balonda kale ebyo tugenda kubeera nga tubifaako nnyo newakubadde bituli ku mitima naye nga tulina okubeera nga tubirowoozaako era nga tusala amagezi butebe tugenda okubeera nga tuvunuka ekintu ekyo kubanga bagamba akakyama mmeera muganda wange bw'okabulula kamenyeka bumenyesi kakati linja kiggweyo afumita mu kira kitegeeza nti abo wenda okubaawo solution ey'amangu kubanga bino bise bino okubeera nga executive order atagigira ebuzaabuza kisobola okubanga oba kisoboka okubeera nga kagendereri nga balina reserve force balina n'abantu baabwe bayitaga masses singa batuuka kaseera kali kati byampaka nti ojja kulaba nga muhoozi akyusiza tone kati nga olwo asapootinga nnyo bano bwe yagenda okubanunula ab'omusaayi gwe abachwezi biki eyo mubisuubire maaso eyo kati munnange eyo nga tuvuddeyo nze siraba lwaki omuntu asaba by the way nga sinaba kuvaayo genda osaba citizenship tene bagikuwa ofuuke munnansi ate n'okuwola tolina kulonda just nti beerawo oba ofuuse munnansi nga bakuwadde buwe butuuze ogule ettaka lyokole kyolime okole bizinensi zo kubanga okulonda si katala nti olina okulonda nawe okimanyi nti bannansi bwe bali abalina okubeera nga balonda ebyo ddembe lyabwe naye sino abaana abawola ssente si bonna balonda kakati munnange MP Kazibwe Bashir akomezzaawo obuzannyo bwe ono batugamba nti nno alina ekirwadde ekitategeerekeka omubaka owa Campaign South Kazibwe Bashir nannyini Nice TV omuwa license bibimu ku yafunamu n'okusetingawo TV byafunamu kugira nga waliwo omuntu angambye nti ono omusajja akyali mulamu nze mbadde manyi yafa gyali mulamu abaagala okumutta aboogedde kakati bagamba nti essaawa eno tali bulungi yali n'akamu era alina ekirwadde kyali mu kulwanagana nakyo nejjukira tugenda mu kalulu ka 2026 kati waliwo kye bayita sympathy olina okunoonya obuganzi sympathy eba ne bamuwa n'obutwa tebamwagala nga bw'olaba mpuuga bw'atandise nagezaako okwogerako n'abannuupu ne mbawandikira ne bagaana nze gwe baafuula emboozi bwe buli walaga nga ayogera ku nze luwongoya bonna boogera ku nze maama nnyabo era bannange mu mukwatibwe mbw ekisa mbu kwegamba tugende okumalako 2026 Bobi Wine kati bamaze okubeera nga bakyanga bye bakyanga byonna mbu kati Bobi Wine basuubira okuba tajja kuba takyalina maanyi yadde naye Bobi Wine yabagamba nti bannange nabiri tubisobola tusookeddemu peaceful means akatambi nja kukakuwa ojja kubiwulira akatambi infact nja kukakuwa leero bwe naafuna obudde tukyogereko ekyo kakati Kazibwe Bashir ono bagamba nti abadde aluma olubuto naye nti basuubira okuba nti butwa
kakati era bagamba nti obutwa buno kiraka bwamuweereddwa ba political opponents be mu Kawempe North mbu ali bubi obuliro bonna bulaga nti butwa era nti abadde akomplaininga nti alina okulumizibwa mu lubuto okumala olunaku lwonna w'ebbanga kakati nti ate kukuba yaweereddwa butwa era nti ababumuwadde ba political opponents be mu Kawempe South jukira nti ekyo kyaliwo nga akyakola ku Palo FM. By the way, Palo FM bangambye bagiggala nabyakatambika nakukola nga nti bagiggala olw'okuba nti ebyagiggaza no byakalulukira ka Kawempe North nti yayogera amazima ne bagiggala kuba balinga babawoninga oli biseera ebyo yali Kalule Sulaiman nga musajja watu babeera bamususpendinga buli kaseera kubanga aba ayogedde ebyensimattu naye katubasabire baba agiguddewo kuba sitera nnyo okubeera nga nkiwuliriza nawulira Lukola yayogera kakati munnange Kaziba Bashir alabika agamba nkoze ntya wajjukira nti ye Munyagwa naye gyali wali ate Munyagwa yagambye nti bw'otwogera ku Kawempe yaba opposition NRM terigenda terinayo yadde n'akalulu 0 kakati ebyo kitegeeza nti bakyalina upper hand ate naye wali nnyo 2026 alina okubeera ng'akomawo ate Kaziba Bashir muganda wange badde nga asirise ebbanga lyonna ali kasenteke yeeriira era ne byonna abaposition babadde bakola ng'abiwakanya ne Magereta kyakiika ne mu ntuula za parliament ezaatuula eggulu ne walala yagenda banne ze baawakanya kale okugamba nti mulwadde simayuto lumuluma ajja kuvaayo yekka abantu balala tebamusaasira bamugamba vaayo va mu bino ebya big ayembo abamanja bwe bajja nfaamu ojja kuzuukuka nti akalulu bakatuuka ng'ofaamu ng'olwalamuuko ng'olya ku butwa kati General Museveni yatukakasizza ayogedde kukomawo okwesimbawo 2026 General Museveni akyogeddeko ekyo kukomawo okwesimbawo 2026 Museveni atugambye nti agenda kusisinkana ba members aba National Resistance Movement ng'ekibiina okusobola okubeera nga munnange abeebuuzaako nti bannange nkomewo n'ensimba 2026 nkomewo oba jukira yatugamba nti ffe abamwesibako ye yakoowakowa dda naye ffe abamwesibako tumwesibako bwe ye yakoowakowa dda kakati jukira nti Muhoozi yatukakasaako lumu nti kitaawe tagenda kubeera nga yatukakasa nti ye tagenda kwesimbawo 2026 era n'agamba abapiiraawo basobole okubeera nga bateekinga apo ebifo ebirala mu NRM beesimbire wansi wa NRM era ye mbu ajuliza 231 eyo kati okusinziira munnange ku online editor owa State House ayitibwa Nelson Bwire Kapo ono yatubulira bino byonna bina ku mukutu gwa X nti General Museveni alina ogenda okwebuuza bamugambe nti oba ajje yeesimbewo oba nedda naye nga waliwo ayinza okumuwa amagezi bwe bamugamba nti weesimba abaana agawuliriza kuba batugamba solo candidate kati ate essaawa eno ate lwaki yeebuuza kubanga already bamuteerawo okufuga paka gyali yagalira nti akooye nti alina okubeebuuzaako oba kubanga bakimugamba dda era ku nsonga y'emu eya General Museveni oyo waliwo omusajja ayitibwa Wafula Ogutu agamba nti Museveni okulonda naddala 2026 yali badde akujjawo tekajje unopposed kubanga tekikola makulu kakati munnange Wafula Ogutu era nga ono muna opposition amanyikiddwa obulungi wano mu Uganda mu parliament era nga yali munnamawulire Wafula Ogutu omumanyi bulungi nnyo abamanyi ebyamawulire kakati agambye nti nno Uganda erina obutagenda mu kalulu ka 2026 kubanga process eno erimu ebintu bingi nnyo ekisooka nti erimu kyayita determined favor egamba nti byonna ebintu abiraba biri ku side ya General Museveni
favors zonna ziri ku side ya General Museveni bw'obitunuulira nti amagye gajja ne geeyingiza mu kalulu ne Museveni kennyini nnyini ng'akimanyi bulungi nnyo akalulu agenda kuba akwatamu kakwata akatoga butuzi. Kakati bw'ati agamba nti electoral system ey'eggwanga lino yitaba kucekingira ddala era nti eno ejjudde Katemba atagambika ate era nga Museveni yakola ki yamutegeka Katemba oyo. Kale bw'atyo n'agamba nti mu kifo ky'okuteekawo okulonda Museveni alina okujja nga unopposed n'alonda mutabani we okubeera vice president okukosa mutabani we Muhoozi nti yababeera vice president. Kati okukosa n'okubeera nga munnange abaka ba parliament alonda Kathani Kusasira genda wali Buchamani genda wali full figure naawe n'abatusindikira mu parliament ababaka be ne bajja nga balonzi mu bibiina oba ebyenjawulo yebiyandiyagadde ebikkanya naye nga UPC ne DP bw'atyo n'abateekayo mu parliament ababaka be okusinga okwonona ssente z'omusolo n'okuteekawo okulonda okujjudde Katemba okujjudde okukuba abantu effujjo nti munnange leka ajje unopposed era mutabani we CDF afuuke vice president ba MP alonde nga bw'ayagala okuva mu bibiina ebyenjawulo. Naye ssente zaali badde zikola ku ebyokulonda zaali badde muneeziteekebwa mu bintu ebirala social services endala okusinga okuteeka mu byokulonda nga nabwo tugenda kubeera nga tufunamu. Jjukira nti okulonda kugenda mu ssente nnyingi. Museveni kubajjukira waliyo omusango olumala akalulu abasuubira okuba nti omusango gugenda kugendayo era definitely nga gugendayo bataguwa aba opposition nga afuna opposition eyiye ng'ekuteekayo ng'emwalaba mu 2016 bwe bityo. Kati nga tuvudde munnange eyali MP Odonga Oto agamba nti essaala ye ayagala ababaka abali mu 98 ku buli 100 bafiirwe ebifo byabwe singa tugenda mu kalulu ka 2026 era agamba nti bano bafuna $1 million buli lunaku gwe musaala gwe bafuna naye tebalina kye bakola mu palamenti tebasobola na kulemesa UPDF oba kumanya bikwatako UPDF ku deployinga magye Sudan kubanga palamenti n'okubeera nga approving ebintu ng'ebyo naye Oto yagamba nti munnange wetwogerera essaawa eno tulina kye tuyita fake parliament ey'ekicyupuli kubanga era n'abantu batuga nti parliament ziri ez'emabega zaali zaakabi okusinga zino eziriwo ennaku zino nti opposition yasigaza parliament eyaddala naye kati bali ba yessa your excellence sir save my job ng'enkola gye batambuliramu munnange bajungulula nnyo parliament kuba babeera abamu bebaka bwe basiika sibatuka okulonda akalulu kabe ne balonda in favor n'endowooza za General Museveni. Kakati bw'atyo n'agamba nti mu parliament ewedde ebitundu 88 ku buli 100 ba MP bafiira ebifo byabwe ne bali pressingibwa bapya naye guno omulundi ayagala percentage egende ku 98 bonna abaka ba parliament bangi nnyo baleme kubeera nga bakomawo. Kati era Oto agamba nti parliament eremereddwa okubeera nga ekola emirimu gyayo nti newankubadde bafuna omusaala munene nnyo $1 million buli lunaku naye bano basirika busirisi olumu n'okuwaana amagye nga gakuba abantu kale bw'atyo n'ajuliza article y'e210 eno nga yewa obuyinza parliament okubeera nga etunula mu nsonga z'amagye g'eggwanga okubeera nga gadeployingibwa mu mawanga ag'ebweru nti parliament bagiwa constitution egiwa amaanyi article y'e210 naye temuhuuza amagye atwalayo matwale nga temaze na kubeebuuzaako baba mugambako yabasuubiza kibooko nakubakwata ebyo munnange nabyo bizibu okubeera nga tutegeera naye sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano mwebale nnyo kompuliriza tusikane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo mu mikwezise Mukama Katonda abakuume.